Listen. Nkati wesigame kunze mukwano gokufuse kati nkugabira omutima gwe switi gwe nasima bagize bigambo nga bagala nkucawe nzokukyawa kwadima mimi shamimu wanteka mu mutima wampesanyo chichate chenyoya shamimu kati zetubuzayo. Yeah, somebody said, give me some time. Oh! One day, yeah. Thank you for loving my brother. Ladies and gentlemen, give it up to us, bitch. Naye bannayuganda abali ku Bukedde TV nammwe abambuuza. I'm so happy kubanga concert ebaddemu abantu bazze ne basupportinga obedda kyenjagala cause sagala busa maaso nti tubadde ne shows bbiri olunaku lwa leero naye kiro kye nabadde njagala okuva obwedda nga njagala nsanga shows zonna kubanze zonna nzikozeeko nga njagala nsange nga zonna zirimu abantu cause kiba kyongera industry bugumu olw'ensonga nti ebadde esaanikiddwa nnyo ebintu ebimu nga politics n'ebiralalala naye ndi musanyufu nnyo obanga nsanze show zonna nga ziri successful. I'm so happy for Pallasone even Alien. Yeah. Chijitwala waggulu tekirina we kigireka wabula Uganda bwesigala industry gyagireka kubanga industry yo kati ekoledde kyewomanya kyongedde abaana bangi essuubi nti buli omu asobola oba owakabi kati tulina kukola nnyo industry giteeka waggulu ku top. Yeah. Abantu basigadde bagamba yiyi ne Alienskin alumbye nnyo Pallasone weeks bbiri n'ategekawo show omuyimbi nnaku bbiri n'ategekawo show kikole ekyo goyinza kyogerako kinga omuyimbi yakatandika. Nze just kirabamu buzibu nnyo tekirina buzibu bwonna kibadde health for the industry cause olaba ebbugumu ng'abantu tebasigadde waka bazzeerwa abayimbi kyongereraga nti abayimbi bakabi tuli b'amaanyi. Kubira omuntu ekifaananyi ateze mu Love Fest omubulire ki ekiri ku Love Fest era ki ekyapeninze. Abali mu Love Fest naawe okirabye abantu bangi eno cricket oval ebeeramu abantu singa mitwalo ena bw'oba olaba abantu nga mitwalo 3,300 awe wati. The show is successful. Kyakabi. Yeah. Uncle Pallasone, I'm happy for you. Yeah, man. Ogambye waddeko ku Freedom Stay nga tolaba eyayita mukazi oba mukazi wo nga Freedom Stay yamulema. Ani, no. Just bino ebintu buli kimu kiba n'olugendo. Ate ne plans. Cause omuyisa mukazi wange muyimbi wa kabi. Just eba timing na deal oze. Ate era buli omu tebatandikira waggulu. Waliwo abatandikira waggulu naye waliwo abajja nga bazimba. Era jamala kimaking ne bafiki bwe bati fiki yakolako share yasooka negana najja n'agikuba akyaliwo. Just buli omu aba n'olugendo lwe. Buli omu aba ne plan ye. Musical likukinga gwe. Musical ndi ku music. Yeah. Ndi ku music era akyajja. Nina album yange empya ejja bagiyita Amina. Very soon ipyeja. Yeah. Omuntu wagamba nti one hit wonder gwenga gwokitegera otya? Ngani agambye kiraka gwa abadde agamba. Ngamba industry nti tunaba one hit wonder nga gwokitegera otya? Simanyi we nkitegeera. Sina we nkitegeera. Obugabo busamali abayi ba Bukedde TV naba. Mbagala nnyo supporting Ugandan music n'abayimbi bonna aba Uganda. I'm a Ugandan music fan. Zempagira Ugandan music to the world. Yeah. Oyoto omuntu wakasajja batwalanga musajja muwagufu aneetikka ne batwalirako n'abakyala n'abaana buli yalwalanga nga bamwasuula mu nnyanja. Sebo right honorable speaker, nyinza okwogera paka ennyingi bwe zinaakunkomuka naye nzikiriza ebigambo byange ku Kato tebijja kusukkako awo. Kato is an honest man, he will die with his honesty. Kato is a happy man. Buli omu kumu amanyi simayiro ya Kato. Kato is as blunt as a pen or as a pin. Bw'omutuulako nga oyagala munyigiriza akufumita, bw'omuzannyisa obulungi museka. So Kato bw'ojjanga olumba akuzaayo akulumba.
era nebaza abantu bonna right honorable speaker nga waali bw'oba owulira olina Kato kye yakusobya musonyiwe ku lwaffe naye bw'aba alina ekirungi kye yakolera mwebaza omukubireko engalo ku lwe fenna teri atasobya taata mukadde wange ekisembayo nti Kato waavudde ffe weetuli tetujja kulomba kubanga Kato yagambanga nti gwe muganda wange era ekyo nkiyina bulungi nnyo siyinza kumulekerera wamu n'abaana ne maama we will not ekitono oba tunaalya muwogo tunaalya oyo ne tutambula naye mbakakasa bwe muba mulabye nti Kato mugezi mubano tujja kugiramu ddala abakagezi munnyo kubanga nze abalina abakimanyi bulungi era abo ndi mukambwe bo bakimanyi ne Conrad akimanyi nze ndi mukambwe naye ate njagala nnyo kakati wonne wabadde watagize wati tugenda kubawo tupano biitingewo tutambuze mujja kulaba bakata ab'enjawulo Kato yaleka ayagala firimu site tasobodde kugirabako muyambe abantu bano abali mu performing arts we identify land we build theaters we build production centers entertainment and art zirimu sente zisinga Afrika zonna zeeyingiza if we invest in this content future nene lwakuba abantu babatunulira ne babasaagisa naye tunulira buli ayina essimu bw'amala okuba ekiddako ayinako music oba TV kulabira TV buli bw'otuuka ewaka oyagala kuwulira ku music meaning bano abantu be batuwumuza emyoyo mukama wange nga mpunzika sijja kuba nabwekomba kampite family ya Honorable Kato bali very brief nze ndi length bo bakweyanjulira omu ku omu bakuyite inshallah obeeko obugambo bw'otuuse eri hadhara eno nebaza ba VIP mwedde mwekubireko mu ngalo mukama wange abo batusuzizza buli kaseera ate nga tebekkaanya kampite maama ojje I wish one day one of our family members completes a dream. He dreams of film city, and I'm very happy that he even posted his series before he died. All I know that the Lord is with him right now, and with my late sister Courtney, with also my uncle Waswa. I bet I hope one day I might see him again in heaven. If I had known he had a sick heart, I would have persuaded him to go to the hospital and complete his surgery. But sadly, one of my sisters isn't here now, Brenda, but is coming in tomorrow, I think. All I know is that I want to continue my dad's legacy. Like I want to create a museum about him, telling everyone about every single thing that he did, like that. All I know that he's with the angels. He died while he was smiling. One time, we are going to gather here once more and celebrate his death. His life.